Stop. You Stop. With who? Stop. With Dr. Kizza Besigye, with Frank Kahiri, and Joel Wakahima. Bya Uganda olumu bikusobera n'okunoonya engeri gy'osobola okuba ng'obitandika okubinnyonnyola naye nga ddala byebiibyo. Akatambi ke tutandise nako ke k'embeera ebadde mu kkooti olunaku olwaleero. It is very hard to attribute the clip to anyone. Simanyi wabula ke katambi akali mu kugenda maaso olw'okubanga katambula. Wabula ebifaananyi by'olaba byo bikubiddwa omukutu ogwa Galaxy oluvannyuma lw'okubeera nga Dr. Kizza Besigye azirikidde mu kkooti olunaku olwaleero. Dr. Kizza Besigye gwe atabadde kuwagaliwo kumanya nsonga eviiriddeko bino byonna. Baleese witness omukulu amanyiddwa nga Orlando, musajja muzungu nga bwe tutera okuba nga tubayita. Kati bamuleese ku katuuti atandika okuba nga alumiriza Dr. Kizza Besigye ku misango egyamuteekebwako wamu ye ne Captain Ola wamu ne Haji Obied Lutale. Dr. Kizza Besigye bw'abadde ng'ayogerera waggulu w'eddoboozi lye ng'agezaako okuba nga ayimiriza ekyo ekikolwa ekibadde kitandise okuba nga kigenda mu maaso. Ebifaananyi by'olaba awo dokita babadde bamuteeka mu mmotoka ekika kya ambulance basobole okuba nga bamuddusa mu ddwaliro afune obujjanjabi. We batwalidde Dr. Kizza Besigye abadde nga ebiri ku nsi takyasobola kuba nga abinnyonnyola olw'ensonga azirise era bamututte kipayopayo nga taasibewo taasulewo yali ku mimwa. Mbadde nkunnyonnyola nti embeera eviiriddeko bino byonna okugenda mu maaso, Dr. Kizza Besigye abadde takkiriziganya na kya kkooti kubeera nga etandika kuwuliriza musango guno mu butongole olw'ensonga abadde takkiriziganya na bannamateeka bamuweereddwa gavumenti ng'akyalina bya yeemulugunyako era byakyagamba gavumenti egende maaso n'okuba ng'etereeza. Wabula omulamuzi Baguma n'agamba nti nedda ssebo, omusango gulina okuba nga gutandika mu butongole era kibadde kitegeeza nti omu ku bazze okulumiriza Dr. Kizza Besigye bw'atandika okuba nga awulirwa kkooti awo nno biba bitandikidde ddala mu butongole awatali kudda mabega. Kati nno Dr. Kizza Besigye kwe kutandika okuba nga akangula eddoboozi lye n'agamba nti muyimirize tebijja kugenda mu maaso. Ekyo ky'owulidde atandika okuba nga agamba nti stop, kino tekijja kukola. Wabula wakati nga musajja wa Katonda amaanyi siga alina amangi aluuzinze oba obulamu butandise okuba nga bukeewa okukkakkana nga yekkase ku ddimwa era abasirikale kwe kwanguyibwa mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu okumussa wasobola okuba nga afunira empewo era ambulance neereetebwa. Kati nno mukwano gwange wenna ali eyo kugamba nti sabira Dr. Kizza Besigye olw'ensonga nti embeera y'obulamu mwali ebintu si birungi n'akamu. The retired Colonel Kizza Besigye has been rushed to hospital oluvannyuma lw'embeera y'okubanga azirise. Ewa Dr. Kizza Besigye bwe tuvaayo ojja kujjukira nti olunaku olwaleero kkooti za mirundi ebiri ezitudde, ey'e Butambala ate era wamu n'ey'e Kampala, nga Dr. Kizza Besigye abadde Kampala ate omukulu Kivumbi n'aleetebwa wali e Butambala. Olunaku olwaleero ojja kujjukira nti zibadde ennaku 19 bweddu eziyise ng'ono talabwako. Kati nno Honorable bw'abadde aleeteddwa mu kkooti bakoze buli kisoboka okulaba nti Honorable Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero taddayo kusula mu kkomera wabula nga byonna buteerere. In fact omukulu LOP Leader of Opposition Joel Ssenyonyi asituse ne yeeyama okubeera nga yeenyimirira munywanyi we wabula bino tebisobose.
era nga bigudde butaka. Personal friend to the accused counts, and on count one, it is for incitement of violence to the accused person and of yabadde leader of opposition Joel Ssenyonyi ng'agezaako okukola buli kisoboka okulaba nti yeeyimirira munywanyi we omukulu Honorable Muwanga Kivumbi. Wabula newankubadde nti batadde ensonga ku mmeeza ez'essimba ze babadde basuubira nti zisobola okusobozesa Honorable Muwanga Kivumbi okuteebwa, amyuka president wa NUP mu Buganda Honorable Muwanga Kivumbi tekisobose. Katusooka tuwulize munnamateeka we omukulu Medad Segona. olwaleero waawo ng'omulamuzi tatubuulidde komera mwamurimandinze mwamutwatute ku alimanda, naye waakiri tumanyi ow'okubuuza Dr. Johnson Byabashaija kuba yakulira amakomera gonna mu Uganda eyali afudde bw'alemala, naye kyamukisa mubi nti kati tuteekeddwa mu mbeera ejaguza n'okumanya munnaffe gye bamusibidde naye nga sikiri musibe, kubanga tubadde tumanyidde nti abantu babasibira gye tutamanyi, tubadde tumanyidde nti abantu bwe basibwa bakubwa. Twandyagadde nnyo kwegayirira abatusinga amaanyi nti ekituufu ky'amaanyi era tukkiriza bwe tuba tubadde tetulangiriranga nti tukkiriza nti gavumenti y'amaanyi, naye tugisaba kukolayo kikolwa kimu, waakiri kimu ky'amagezi kyokka. Tugambe nti nga bagoberera amateeka. Atagoberera mateeka talina ntobo kukwasisa amateeka. Munnaffe tumusaasira, tumusabira, era tujja kukola ebisoboka mu mateeka okulaba nga tumununula. Ebisigadde weesabire nga bw'onsabira. Ensonga kati zizze mu ssaala era ebigambo biwuliridde ddala okuva eri Honorable Medad Segona, omu ku bannamateeka ba Honorable Muwanga Kivumbi abakulu oba lead council. So amyuka president wa NUP mu Buganda Honorable Muwanga Kivumbi aguddwako emisango emijja, era nga egimu ku misango egimuguddwako ogusooka gwe musango gw'okukuma omuliro mu bantu wamu n'okubaako abantu bakolagana nabo bakole obukyamu ku gavumenti eno eriko oba okulaba nga bagivuunula. Egyo gye misango egimusomeddwa olunaku olwaleero, era asindikiddwa ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa Agusto oba omwezi ogujja Honorable Muwanga Kivumbi lwajja okuba nga akomezebwayo. So asindikiddwa yeebakeyo ennaku endala 10 na ziizo. Kati awo nga tuvuddewo omukulu gw'olaba ye Dr. Olara Otunu. Ono nga singa ebintu tebitambula bubi yandifuna omukisa ogufuuka Secretary General w'ekitongole ki United Nations. In fact, olunaku olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga aweereza Dr. Olara Otunu obubaka obw'okubeera nti amwagaliza birungi bisinga. It will be an absolute honor for Uganda and Africa should her decent and capable son Olara Otunu get elected as Secretary General of the United Nations. Good luck and best wishes. CPM. Kati Katikkiro agambye nti kijja kubeera kya kitiibwa nnyo nnyini ddala singa eggwanga lya Uganda ate era wamu ne Africa okutwaliza wamu omwana waalyo Olara Otunu analondebwa okufuuka Secretary General. Omukulu gw'olaba ye Minisita w'ebyobulamu mu ggwanga Dr. Chris Baryomunsi. Amawulire ag'essanyu eri naddala bannayuganda abadde baagala okutambula n'okuyingira Uganda
Ministry y'obulamu yavuddeyo n'erangirira nti Uganda kaakano tekyali ku bwerinde bwa kirwadde ki Ebola era bagambye nti no Uganda declares the end of the 2026 Ebola disease outbreak as dated of 28th July 2026 olunaku olwayise. So kyaddiridde kino okumalako ennaku 42 ezessalira okuva omulwadde wa Ebola eyasembayo lwe yasiibulwa bwe yalinga akakasiddwa nti assuuse. Ojja kujjukira ono yasiibulwa ng'ennaku z'omwezi zaali 16 June. Yes, of course. Kati nno kitegeeza nti Uganda kirungi munnayuganda okufuluma era kirungi okubanga eyingiza abantu. Akalulu kabaddewo akabwa chairman waliwo guy munna NUP ogolaba ku screen yabadde yeesimbyewo ku bwa chairman wabula akalulu tebaakamuwadde oba yakafiiriddwa. Kati gayo ono abadde mukozi w'amasannyalaze here and there yagenze amaamula amasannyalaze ku mayumba g'abantu n'agamba nti kati mugende woolye gwe mwalonze chairman yaba abawa amasannyalaze ku mayumba gammwe wabula we mubanga temwalabye nti mbadde musajja w'amaanyi mbadde musajja wa kitiibwa era nga mbadde nsaanira okuba nga mpeebwa akalulu wabula ne mugenda maaso olw'okuba nga mutangatanga ne mukawa omuntu omulala temujja kuba nga mwota masannyalaze gange. Kati mugende wooli gwe mwadde musuubira nti yajja okubawa ebirungi agende maaso olw'okuba nti abawa amasannyalaze gaba maamuddeko. As we are winding up and getting ready to get out of here, omukulu eyakolako wali ku NBS TV okumala akabanga amanyiddwa nga Solomon Sserwanja yalangiriddwa naye ku bwa chairman mu bitundu bye bamutakudde bakira bamutakudde. In fact ndabyeko Simon Kagwanja olunaku olwaleero ng'ayozayoza munywanyi we bwe bakolako ku TV emu ya NBS amugamba nti dear brother Solomon Sserwanja yenna eyakutakula to dream of becoming LC1 chairman of Bamtakudde village yebale. We are in things. You have redefined politics. I'm giving you 20 mango seedlings to distribute to villagers as part of the campaign to make Bamtakudde a model village. I'm proud of you. Nze Sematimba yanziba. Omukulu amanyiddwa nga Simon Kagwanja agamba nti ye yagezaako okwesimbawo baamubba wabula yagenze maaso okubanga ayozayoza omukulu amanyiddwa nga Solomon Sserwanja n'amugamba nti yenna yamutankuula oba yamutakula okubeera nga yeesimbawo baamutakudde ddala yakola ekintu ekyannamaddala olw'ensonga abantu be baamutakudde bafunye omubaka oba chairman agenda okubakiikirira mu ngeri ensufu ngamba ku kakiiko k'okubufuzi bw'ekyalo. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu
paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa, kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.